ne bw'oba otambula bulungi naye ekigambo kya Katonda buli lw'okisobya ekikolimo ono yakwata ku ekyo kyatalina kukwatako. Mu Bayibuli waliwo abaakwata ku bitukuvu bya Mukama ne bakolimirwa era ne bavaawo. Waliwo abazanyira mu nnyumba ya Mukama ng'abaana ba Eri. Waliwo n'abalala bali mu lyo lwa Alooni nerabidde olunyiri gye bali baakwata baazanyira mu watukuvu wa Mukama. Mukama n'abakolimira ne bafa mu ngeri ez'enjawulo. Kati bwe tujja mu nnyumba ya Mukama wulira ng'owa Katonda ekitiibwa ekimugwanira. Tokwata ku bitukuvu bya Mukama mpaayo kimu. Kale kiyinza okuba kirinawo. Bameka bamanyi okutereka ekimu eky'ekkumi eyo? Kubanga gamba ekyo kyange kiba kiwongeddwa eri Mukama. Bameka bamanyi kitereka eyo? Mukitereka nga kinagenda ku kyaki mukirya buli. Kyogamba lw'ekikwata okikwata ku Sande ng'otambula tobaako lunaku luga nka nkitereke. Kati bw'omala okyawula n'okiteeka ebbali buli lw'okikwatako oba okudde ku kiwonge. Buli lw'osobya ekigambo kya Katonda, Katonda agambye tokwatanga ku maamawo, ku taatawo. Buli lw'omukwatako n'omuvuma n'okola ki is a curse gy'oba ofunye eri obulamu bwo. Oluganda lutuula. Kubanga ekigambo kya Katonda kimutukuza gy'oli, kimufuula kwa njawulo gy'oli. Soma ekigambo kya Katonda buli lunaku owulire ng'otereera mu maaso ga Mukama. Oyinza okufa nga totegedde. Ono owuuza tumulaba nga yafa nga tumulaba ategerekese nti afudde. Naye oyinza okufiirwa ebibyo n'omutima ne gufa n'obulamu ne bufa naye ng'osigadde otambula. N'owulira nga wenna gy'otambula olinga ali cast. N'omukisa oyinza okuba nga alina omukisa n'omukisa ne gufa. Lwaki? Wakwata ku kitalina kukwatibwako. Taatawo lwaki ntambulidde nnyo? Waliwo abantu abatamanyi bakadde baabwe nga tomuwa kitiibwa. Kale twebaza Katonda ku lw'ekigambo ekyo. Ate weereza Katonda n'omutima gwammwe gwonna. Okuweereza Katonda si kubeera ku kituuti kwokka. Naye batugambye bannange nojja n'oddugazaawo munno n'omanya nti agenda kutuulawo gwe n'otafaayo munno. Bameka ng'oyingira mu nnyumba ya munno ng'etukula n'ogiwa ekitiibwa n'ogamba ennyumba ya mukwano gwange oba ya gyenkyadde n'owa just nnyumba eyo kitiibwa kubanga ogirabye etukula. Kakati ennyumba eyo oba osobola ogiwa ekitiibwa kati bw'ogyeri Katonda weegendereze ebintu byonna. Kakibe kimuli ky'osiŋŋaanya mu compound. Waliwo amaka ge natuukamu nga tomala gayita mu muddo. Omuddo gwabwe bagulabirira, baguteekako abakozi, bagukola bulungi nnyo. Tomala gasaatuukiramu era bagamba please awo toyitawo. Ebimuli oba ebintu byonna ebiri mu compound tomala gabikwatako. Buli lw'obikwatako there is ekibonerezo. Kati n'eri Mukama there is a curse singa omala goonoona. Tuweegendereze tubiwe ekitiibwa kubanga bya munene bya mugagga. Oluganda lutuula. Kati nojja mu nnyumba ya Mukama eya nakandi wagiwadde ekitiibwa, eya Mukama notagiwa kitiibwa kubanga eyiye esinga eno okutukula. Bwe kiri eyiyo wasiimuddeyo mulimu kapeti, mulimu tailozi, wali tailozi. Kati omala gasaatuuka ebisaaniko osuulawo nga walinga kasasiro. Weegendereze ekigambo kya Mukama tekijjiraawo. Bwe tujja mu nnyumba ya Mukama tufuna omukisa. Kale twegendereze okunyweza omukisa ku bulamu bwaffe. Twegendereze
genda n'omukisa nga tuva mu nnyumba ya Mukama. Oyinza okusaba n'otaddibwamu. Lwaki? Buli lwojja mu nnyumba ya Mukama weesiŋŋaana obuuse na kikolimo. Ayogedde mmanju, gwe n'ogenda mu ofiisi mmanju n'omala gatuuzaawo ntubyo, naye ng'obirabyo bituuzizzaawo we bitalina kutuula n'obikola ki? Ate eriyo abaasoma nga buli omu agenda akozesa oba muyite bwino oyo gwagira n'omusinga nanga ku kisenge akoze eki? Oba akwasaamu ngalo simanyi, n'osinga nanga awandiise ne ku kisenge. Twegendereze.